lero birabe natu bijemu naye ku education byokoze bitubuulire kayitire waawo nze mu ggulu natuuka dda ku education ekintu kya fees kyogamba nze nakiteeka ku floor ya parliament era minister lwakwasa abadde onadde Nairobi nagenda okulaba Honorable Segirinya mukama musuusiza era nasanyuka ICU naye bwe bakireese saabaddewo era wiiki ejja ngenda kizza ekintu kyenjagala okunyonyola ku kya fees kinali mbuuza ku floor ya parliament nti twasaba police ku fees bannannyini masomero balina ensonga ze bawa lwaki basaba ssente ezo naye ensonga ze bawa mulimu ensonga ya gavumenti zerina okukola ki okukwatako ekisooka ekintu ng'amasannyalaze amazzi biki n'emisolo bw'omala obihandulinga nga gavumenti because tulina okukola comparison wakati waffe n'ensi ezituliraanye Rwanda is doing it very well ku masomero gonna nti emisolo gy'ebintu ebyo giteeka wansi ate bawa subsidy gavumenti ekikola ki tekikola lwakuba otadde mu fees ate nga n'ebyokuddamu ku professor bingi kasooke katona kava kakoyogeddeko kankunyigire waawo information gye mbankuwa gana amasomero genjogerako agasinga okuseera sige ga Aiden agaba ku Lusempala agali government aided nga government ebasasulira amasannyalaze ebasasulira amazzi esasula emisala gy'abasomesa nosanga ojja kusankangeze nga Honorable Sempala asaba kakadde kamu erya gavumenti nga lisaba bubiri kitundu kyenjagala ogenda ate nze nempa n'emisolo zonna bwayogedde professor kankuwa ekyokulabirako nze na complaining ate sitakyogera ate ndi mukatoliki era teri agenda kungoba mu bukatoliki bana ba ministry bawaako university ya Kisubi sente oba okitegeera nga bagiwa sente nembagamba nti temuyinza kwongera Kisubi university sente nga makete temugiwadde sente naye nga mukoze university empya zitalinaaki sente ate university y'Ekisubi ngimanyi yaffe abakatoliki erina sente neŋŋenda nencomplaininga nga owekitiibwa Miyingo bakutte Namagunga esaba miliyoni 2 omwana and above bagiwadde supplementary ya miliyoni 4 oba kitegeera bwogenda ate bano bagezi bwogenda ekitovu St Henry's bagizimbira laboratory empya bano naye bwogenda ku second state of the art obibayo nange naliyo nga bagigula era nekicomplaining kati bwogenda ku secondary y'Emityana eya gavumenti terina laboratory tebazimba naye eri collecting over 4 billion genda ku agre wano namwaya esuka mu billioni 4 brother mugabo ye abasobola n'abatolokako najjayo sente ze nabo ne bakola ki ne bakkiriza ekintu kya sente ekyamasomero ga gavumenti agali aided bano kibalemye naye problem eriemu nze sitya kubabuulira saagala kuleta byabufuzi does Minister of Education baminisita baayo naddala ali waggulu agiwa obudde okukola research ku bitambula mu masomero? The answer is in abstract. Teriyo. Bano bonna boolaba nkubuulira nze akatabo ka Abudulu nakasoma aka Abudulu yakwata kabaka n'amugamba nti Abudul's last trick, the first part of the story. Tekyambala ekyeru batukiraba nga nyambadde oli mwonoonyi. The angel court. The angel court. Noli naga nti ng'enyirira. Kakati bano bagenda kusi court gyo yambadde tebangawo. Tebasobola genda gamba mukama waabwe mu State House gye bamusanga. Nze Ssewungu nga Minister of Education ndi supposed okubeerawo nga balirizinga ebigezo. Era singa ebigezo ne baade babirizingira ku UNEB headquarters nandi baddeyo era UBTB yalizinga results zaabwe naliyo nagenda nembeerawo kubanga babirizinga mu mateeka matuufu naye byabwe biri luddawa Nakasero oba Ntebe ye system yaabwe kati kyoyogera ku fees ebintu byolina okutunuulira tulina okulaba what is the unit cost you're spending obuyosomesa omwana wa senior 4 wa senior 1 esente z'omanya unit cost eyo gyo computing nga omuzadde asasula esente zikola atya bwezi Rwanda Kagame bwava mu covid bazadde bayongeza sente bayongeza abazadde sente government yakigaana negamba nti no abazadde ne badde mu covid naye government egenda kuteekawo ki subsidy neteekamu sente ziyamba amaki amasomero kakati olwaleero owebuddo owawa bagwanako control ye kyayagala kyakola ki
kyakola naye mutudde nemanya unit cost. Nze natambula nga committee education kwentudde ne tulambula amasomero ne tugenda Kawempe ne tugenda e Buddo ne tulambula amasomero agasukka mu 8 amanene ennyo n'agali wansi ne tuzuula lwaki basaba kisente. Challenge y'abano gye balina Bwamikaddu Mukasa essomero ly'e Buddo King's College St Mary's College Kisubi erina bastaafu 3. Bano bagamba nti bebasasula abakozi ku ssomero eryo ne basasulako abakozi 45 ku bastaafu 3. That's the biggest number. Oba kitegeera kakati olina ate bateekwa okubeerayo abakozi 206 bonna essomero erikola ki liri besasulira. Kati obabuuza tutuule tusitandinga ebyo byonna byonna bikiga kubanga bano bajja ne balima nti basasula amasomero naye nga defenses twakola ki. Kawempe secondary school yaba Kawempe ndowooza eri awo y'amaanyi nnyo Muslim twatuukayo nga balina abasomesa abali ku payroll ya gavumenti 20 naye nga beetaaga abasomesa 8 naye ng'ate abaana mu ssomero bakola ki mwebali bangi. Kati Haji n'atugamba tukole tutya bw'oba ogamba mmere y'abaana gwe nga gavumenti obote ze bano basaba ne ku fula pamela kyogera ne mbagamba mu aba gavumenti aba education ministry imemwa Museveni mugende ku malalo g'obote mumubuuza education wagitambuzanga otya health kwanga byakola fa abasobola ku obote jitsebo malalo g'obote yes twalwana naawe twakujjako